Issa Kajiri ne munne Andrew Mwigo bali mu mwaka gwabwe ogusooka mu ttendekero ekkulu erye Makerere. Bafafagana na ssomo ly'ab'emitwe n'endowooza z'abantu. Bombi ba myaka 23 woonoonyeza Issa ne Andrew omusanga. Ababiri bano omukwano gubasaza mu kabu. Batambula beekutte emikono era abatera okubasisinkana balowooza ba Luganda kyokka si bwe guli. Issa muzibe atalabirako ddala ate nga munne Andrew yalabamu akatonotono. Andrew yakulemberamu Issa. Baamanyagana mu mwaka gwa 2011 eyiganga college bwe baali basoma mu kibiina ekyokutaano. Mu kibiina tetwalimu bazibe bangi nga twalina okwemanya nga tetwali tukolagana n'abaana abalaba nga balinga nga 9 nga tefa bazibe twalimu nga bana kakati ate nga ye driver waffe. Nali namuwulirako yaliyo obi we yava e Makerere School for the Blind najja nga gamba Issa Robins okola music naye eryo Issa naye ajja kujja wano kyemmanyi in 2010. Era bwe bajja ku university beesanga nga baweereddwa essomo lyerimu omukwano gwabwe olwo ne gweyongera. Muyita wa Luganda. Oluganda oluleetebbwawo enkolagana n'enkwatagana. Buli ku makya Andrew ng'asula mu nkuluma akeera n'anona munne mu hall gy'asula ne boolekera ekibiina. Yantambuza buli lunaku sijjaga ntantambuzangako olunaku lwonna. Mwangu nnyo mu kugayidinga ebirowoozo bye byangu nnyo bidduka mangu kati n'oba mu maaso n'olabayo ekinnya mukwatako bukwasi bwe nti nategeera nga nasensinga nti mu maaso gye tulaga eriyo obuzibu. Gujja bagira nga muzibe akulembeddemu muzibe munne na bano nno eriyo we batuuka ng'ate beetaaga buyambi bw'abalala. Enkula y'ettaka ly'e Makerere nnungi eri abantu abalaba naye ku side yaffe sobola kuva wange paka mu psychology gy'ensomero olw'ensonga nti bw'oba otambudde wano na wali osangewo madaala. Naye era balwadda ne batuuka mu kibiina. Eno basoma wamu n'abayizi abatalina bulemu. Mu class balinga ffe abantu ba bulijjo tebalina obuzibu bwonna, balina emikwano era nze ndi omu ku abo. Tunyumya nabo ne tusoma nabo ne tudisikasinga nabo. Essomo lino Andrew ne Issa lye batwala si be bokka abalimu abalina obulemu, waliwo bannaabo abalala nabo abatalaba abalabako ekitono ate n'abalema. Naye bagamba nti no beetaaga engeri gye basomesebwamu ereetebwe ku mutindo gwabwe nabo basobole okufunamu ekyegasa mu kusoma kuno. Kati ebitabo bye tukozesa engeri gye babiwandiikamu tebiringa bano bye bakozesa. Mu kibiina bajja ne bawuliriza omusomesa by'asomesa ate bwe baddayo gye basula ne bawandiika ebibasomeseddwa nga bayambibwako omuntu abasomera. Issa ne Andrew ebbanga lye bamaze balina bye beezuddemu. Musajja muwulize musajja atantenguwa. Akolagana nnyo n'abantu ekintu ekyo nkimwagalako nnyo. Kyesimwagalako nti agezaako nnyo okuwaniriza size ye oba obuwanvu bwe nti kubanga mwanvu nnyo nze ndi mumpi esobola kukwata ku bbaati. Avaako mangu wayazze takuba ngumi wabula kyosooka omulabirako asirika. Si kuba bazibe kyokka kyekigatta abavubuka bano. Bombi bayimbi era balina ezimu ku nnyimba zaabwe ku katambi. Nze nava dda nga nnyimba kubanga nazaalibwa n'ekitone kyange. Mu by'okuyimba kati jani muyitanga musomesa wange. Ennyimba zino bazeewandiikira era bafunayo abazira kisaba bayambako n'ensimbi okuziteeka ku butambi. Issa yeeyita John Lyon so nga munne Andrew ye yeeyita Robins nga ge mannya gaabwe ag'obuyimbi. Ng'oggyako ku bye basoma abavubuka bano bagamba baagala kuba bayimbi batutumu singa bafuna omuntu abakwatako. Gertrude Tumusiime Witwale NTV.